bwe kiba nti Anita Among abadde alina pulaani evuunika gavumenti ya Museveni oba nga tayagala tweyongereyo mu Musevenism, ntandise okulowooza nti oba oli awo twalibadde tumusongamu mpola nti wayinza okubaawo okwetaaga okutuula naye atunnyonnyole exactly ki kyabadde agezaako kukola ffe nga bannankyukakyuka, nti tuyinza okuba nga ono naye abadde revolutionary naye ng'ayisa essayidi ndala. Kubanga waliwo akatambi Susan Kushaba bwe yabadde mu interview emu ng'annyonnyola ekintu kye babadde balaba mu Anita Among ne engeri gye baasomesebwamu Dr. Kizza Besigye, nti ye abadde alaba nga Anita Among bye bintu byennyini byabadde akola, nga kitegeeza nti gye bujja mu maaso eyo abadde ayinza okubafuukira omuntu omulala ennyo, kubanga si kyangu nnyo kubeera n'abantu bano nga tokozesezza bwongo naddala obw'okubadyekadyeka. Olina okufunamu engeri gy'obakwata obujega, nga Museveni bwe yatukwata obujega bwe yatukwata Museveni bwe bujega bwe bumu aba M23 bwe bagezako kukwata bannansi ba Congo nti mutuwa abaana bammwe tulwana kununula ggwanga, gye bujja mu maaso tununula eggwanga lino ne bwe tuba siffe era abazzukulu baffe balirununula, nti mutuwa abaana tugende mu nsiko. Singa butukaisira ne bawamba obuyinza, njagala okubuulira abatuusi babeera balaga nti abasigadde kasasiro nga bwe kyali wano bwe badyekadyeka the likes of Ronald Muwenda Mutebi n'abalala babadyekadyeka. Naye Susan Kushaba akatambi kano yayogedde ebintu bye nazze okubeera nga ndowoolerezaamuko, sooka owulirize bulungi naawe. Nimbabuuza mwe bwe mubeera ekyankwanzi, bannammwe mubasomesa ki? Zi retreat mutwala abantu mubasomesa ki? Ekyo kye njagala okumanya, kubanga buli muntu yenna eyava mu FDC Dr. Kizza Besigye yabasomesa ebintu bino bye mulaba Anita Among akola. How can you take power? Defiance. Osobola okukwata abantu transition byonna yatuula n'abasomesa. Naye ne mukwata basipiika ababiri nga bonna bava mu FDC. Mmwe temuyina abammwe abasomye, temuyina abammwe abasomyeko. Bubadde bunafu bwani? Gavumenti mazima ga Katonda ne tubeera nga tulaajana nga temunategeera nti omukazi asonga mu ntebe enkulu mwe ne musirika, as long as ebyo twogera tebibakwatako. Omukazi n'atuuka okuwamba, njagala mbabuulire kino kiri on record. Omukazi oyo essaawa n'omugamba nti essaawa eno yeesimbewo, president ne bw'alagira omukazi oyo ayitawo, ate ne tayo ayitawo, kubanga bamaze okuzimba beesi etenyenyezebwa. Bamaze okuzimba beesi tenyenyezebwa, beesi yaabwe bayina structures. Facilitatinga ba member of parliament. Era kalulu bwe kaggwa, buli member wa parliament oba oli wa opposition, buli muntu Anita Among yamuwa miliyoni ezo 5. Naye bino ebintu ne twogera musirise. Omukazi yatuuka okukwata ekijjukizo ky'omujulizi. Kakati ebigambo bwe biwulira kwegamba naawe ansi ogifuna bufunyi nti bino byonna abali tabikolera Museveni abadde alina ekintu kyazimba. Ekintu kyazimba kibadde kigenda kukola ki? Kubanga jjukira nti buli muntu alina approach ye, nti bwe tutunuulira engeri gye baawamba b'eggwanga lino
abatali bannansi ekyo Anita Among akimanyi bulungi nnyo era mu katambi akamu mu bumu ku obwo obwagwa mu matu ga Museveni kigambibwa okuba nti obwasinga omutengula okubeera nti alabira ddala nti Anita Among ayina okuva mu paalamenti kubanga yali afuuse ekirala akatambi akamu katambula nnyo ngenda kakuzanyira mu maaso awo naye nze nga Uganda Tulagi bw'ombuuza nti Anita Among ne Museveni oyinza kuwagira ani singa kiva kukyusa buyinza nja kugamba nti Anita Among gwe mpampagira kubanga Anita Among ensonga eri egyo lwaki mba muwagira lwa nsonga ye Munnayuganda y'ensonga gye nnyinza okukuwa nti ye niwankubadde nga bwe ntunuulira kati bwe mpulira mu katambi kano ate akulaga nti naye ali stigmatized ku Baganda kwegamba nti alina engeri gy'awewulamu Abaganda kitegeeza nti aba ayinza obutagatta bulungi ggwanga nga bwe twagala lyegatte nti abantu bonna babe nga beeraba kyekimu naye ng'ekituufu kiri nti ne bwe kiba bwe kityo ate Museveni tayagalira ddala wulira Museveni says he has apologized to the Baganda. He behaves as if that is the only part of the country he offended. Museveni burnt a full train of human beings. Set a train on fire. Yes, in Teso, in Mukura. Set a train on fire and killed people in a bus, in a train. There is a university in Teso called Soroti University. Directly opposite that university, there is a swamp. Almost 1,000 people were killed by the Banyarwanda who came to help him and were all thrown in a swamp in front of that university. The children of Karamoja, you heard me, let me repeat it. Almost 1,000 people were collected from different areas of Teso and were dumped in a place called Apaltung. Apaltung, actually, if you translate it, it means we have given up because they have taken our people to kill. Banyarwanda killed people there. They came and stole our cows. Someone comes that he's taking care of a cow, even a calf, when it's born, a Munyarwanda will go and dig a hole, bury half of the body of the calf and leave the head up. After 3 days, they will pull it out and the calf will have changed color. And then they take it and own it. The children of Karamoja, today they are the ones begging for food because they are malnourished. When their parents had cows, everybody would laugh that those children are naked, but you'd never hear that they have diseases. Why? They are taking milk, they are eating every other thing, and they are looking healthy even when they were naked. Kakati bw'owulira ebigambo ebiri omwo, of course matu ga Museveni temuvuga bulungi, temuvugira bulungi yadde n'akamu, naye ng'ekituufu kiri nti na wano mu Buganda yabikola. Tewali kye boogedde omwo kitenkana kugamba kyotayinza ku substitutinga wano Uganda mu Buganda bintu bye yakola eby'omutima omubi, era nti yatuuka okwokya abantu abawererako ddala mu train. Can you imagine? Abali mu 10,000 kwegamba ebintu ebyo ebyokunyaga ente ne mu Northern Uganda babyogerako nti banyaga ente zaabwe. Olabira ddala nga Anita Among mu katambi ako, era omuntu yasaasanya akatambi ako yakola bubi nnyo. Bwe yali ayogera naye alabika yali wa lugambo nnyo n'atuuka okukata, yakola bubi nnyo. Kubanga ekituufu kiri nti akatambi ako sika AI bw'okawulira engeri omuntu gy'assaamu ng'akalimu ng'ayogera n'ebirala byonna ebyali byetoolodde wo ambiance, olabira ddala nga akatambi ako sika AI. Kati mukazi wattu ndowooza bwe yayogera ne bwe yayogera naye yalowooza nti ayogera na muntu kumba agenda kukola ki, agenda kukawaayo. Kati bagamba nti Museveni era Nameere yagambye, Nameere statement eyo yagitaddemu, kitayagala muntu
Museveni taagala muntu amwogerera eyo ebbali mbu yali transparent yali democratic nnyo anti democracy naye yalaba nno ati buli omu amwekwasa buli omu ali democratic naye bw'owulira embeera eyo kitegeeza nti Anita Among omusimbi ogwo gwonna gw'abadde akuŋŋaanya abadde alina pulaani namutaayiika era nga ate abadde wa bulabe nnyo eri Gen. Museveni kubanga abadde akikolera wano munda ate ng'akozeseza ddala ssente institution ya emu Parliament mwabadde akolera era mwabadde afuna engeri gy'akuŋŋaanyamu musimbi okusobola okubeera ng'azimba empaya ye esobola omuyambako. Kati ekituufu kiri nti ne Museveni bakayiira yabayita boogere bonna bakasiregwa nga tebaali ku sayidi ye bangi nnyo tebaali ku sayidi ye naye yabayita Babiriga Moses Ali abo bonna yamatiza bamatize okusobola okuwangula olutalo yamatiza bamatize era bangi ku bo eraggwa baatandika okumukola ki okumukaaba bangi ku bo bakkiririzira kumwa kakati olutalo bwe kiba nti waliwo abalina okuvaawo muyinza okunenya omuntu omu naye nga oba oliawo kye yali alina okukola okusobola okutuuka awo we yatuuka nga kye yalina okukola kubanga n'oli yali yeewaanya eddanga bwe yakoze ku banno waggulu mu Northern Uganda kitegeeza teyina kalungi gye tuli nga Uganda ey'awamu okitegeera naye kaakati awo ebintu bino bikyansobedde nze sijja kulimba nga Uganda atalaagi kubanga bwe ntunuulira oba bwe mpulira akatambi ako Anita Among kaluddewo ku social media kati n'akakushaba kali kayogedde tuyinza okuba nga Anita Among tuyinza okumukyawa naye ate nga tetwalisaanye kumukyawa nnyo mu bubbi oba mu buli bw'enguzi oba muki nga kyabadde agoba kinene nnyo nga kiyinza okuba nga kyalibadde kigasa na Uganda yonna okutwaliza awamu kubanga abadde azimba kintu kiyinza kubeera nga kikaluubiriza sisitimu ya Museveni gye yatuteekamu ate nga nzibu okubuuka naye musaasidde kubanga namulaba anywa akatunda ewasali mu ssale era okusinziira ku mbeera eyo bwe kiba nga bwekityo bwe kiri ono sisuubira kuba nti basobola okumuleka nga mulamu gw'oyinza okugamba nti nga bamuwadde owa vayisi bamuwadde bino bagamba keep your enemy closer obeere safe kubanga bw'omuleka n'agenda eri ewala buliza lwaki baagala omukuba omujja mu Parliament kubanga olwedi n'akakiiko k'ebyokulonda baatandise dda okubeera nga bagamba ayitawo atya unopposed kati bino byonna bye yakola okuyitawo unopposed yabikola mu mbeera eri undemocratic okutuuka mu Parliament okubeera nga asena ssente bw'atyo ngeri y'ekyeyonoonero mu buvunaanyizibwa bw'alina nga sipiika yes kikyamu naye bwe tutunuulira amakulu ag'omunda bwe kiba nti bibadde bitambulira mu layini eyo then awo nze mba mmuwagira kuba nkugambye tibwe bukyenkya nga Museveni Muhoozi beesimbyewo ku Anita Among ne Museveni nze nnyinza kuwagira Anita Among kubanga Anita Among muki ku Muhoozi ne Anita Among era nze mpagira Anita Among bw'abanga beesimbyewo abo ababiri nga tiwali option kubanga Muhoozi kennyinnyini yuzi nakuzanyira akatambi wano nga Ssemujjunganda agamba nti ye yagamba nti ye mutuusi era bali bulijjo ba M23 abayita baganda be okitegeera kati sisuubirayo muntu akimanyi nti si Munnayuganda ayinza okuddaawo n'alumirirwa Uganda n'akulumirirwa ggwe akulaba nga kiyenje kyalina okunyingira wali ku mulyango ne kifa kati y'ensonga lwaki nti bwe biba biri mu layini eyo
mujagala ofune bulungi by the way bwe biba biri mu layini eyo ti Anita Among abadde akivugira omwo then tusaanye tumukuba empola wabula bwe kiba nti abadde yeenoonyeza bibye nga tabadde ku mulamwa then ekyo kibi nnyo era bamute akole emirimu gye bamuddize n'essente ze n'emmotoka ze tuligamba nti munnange yalemererwa kubanga nekyagulanyi naye bwe batyo bwe baamukola ki bwe baamuleetera okudduka mu Uganda kubanga baakizuula nti ono yali azze kubamaamulako ebya ddala kati ne Anita Among naye ayinza okuba nga ali mu ngatto zeezimu ne mulaba mutya tujja kusigala nga twogera ku bikolobero byakoze kubanga mu Parliament mubaddemu oludda oluvuganya ate taluberedde mwangu twamulaba wano ng'asayidinga n'empuuga tumulaba mu bintu bya Zaake okumugobako ba commissioner olabira ddala nti tiyabikola mu mutima mulungi noti mu good faith ate revolutionary kitegeeza nti nga bali nabo bwe bakuba nga bawumbirira kubanga olaba bo batayibwa baba buwumbirira era balina okudda ku ba deputy speaker naye ye Anita Among kitegeeza nti n'asalawo ne basalawo okubeera ng'omusala abakola ki bagumuteekako naye ng'ajjukira nakugambye nti enguzi oba okubba sente tekisobola kusibya Among tekisobola kumugisa ku bwa sipiika wabula ekizibu nti abadde amaze okubeera ng'apanga ababaka bonna kumpi mu Parliament nga bamukkiririzaamu nnyo nga Museveni ne bwagaana kukyabagaye Museveni ne bwagaana ekintu Anita Among n'agamba kibe nga kiba kati abadde alina amaanyi mangi kibula nga Lukwago yatugambye nti balina omutraining nga bamutemeka ebiwawaatiro ajje mu katest tube kaabwe kabaagala agyemu naye nga bamaze omutemako ebiwawaatiro n'akagyamu agenda sigaza obulamu ekyo munnange nze naawe tusinkane mu mboozi zaffe ezijjako mu maaso awo wali ku Uganda Tulage nga bulijjo Mukama Katonda akuume.